Ndi bulungi ogamba otya Joey? Wano we tukusanze pozi bayitawo batya? Wano ye office yaffe ey'okubiri eya Sherry Creams and Mitego Herbal Products. And Mitego? Mitego Herbal Products erinnya jjajja wange. Business eno ekola biki? Business eno eyambako ku bakyala n'abaami abagala okwetereeza okutandikira ddala ku nsusu, ku mibiri gyabwe, ekisenge awamu n'okwezuula ng'omuntu. Tukola ebintu bingi. Okwezuula kwe kuli okwezuula kwe kundetera ebirooto byo oba okuŋŋambako obubaka bw'ofuna nemba nga nkuyambako okuvuuna n'okutereeza nakiki ekiba kyetaagisa. Wano ekitegeezo ozigula nsusu? Wano kati tuzigula nsusu. Nina offisi 3 wensangibwa. Nina wensangibwa nga Ssenga w'ababuufu eyo gye mbeera mu by'okwezuula. Gye tunaabira ebyogo gye twetereereza ng'abantu. Then wano branch yaffe yakubiri abantu abasinga obutabatambuza okugenda wa ebulenga kubanga wabadde nga wabamenya ne ŋŋamba okay katukomewo mu Makindye. Kati eno branch tuli mu gitereeza butereeza tuli mu kutereeza dduuka tulabe nga tubawa services ennungi. Kakati business eno otugambye ezigula nsusu z'abakyala oba n'abaami? Waliyo n'abaami abeetereza kuba nina baklayant bangi nnyo abali ebweru, baklayant bange bali e UK, abasajja abeetereza n'agamba Sherry bunnakozi nasooka kirabira mu business eyo n'engamba n'abaami nabo bakwata mu kizigo naye nga bangi nnyo benkolako. Koyo okwata mu bizigo. Lwaki mu business zonna watunuuliranga okuzigula abantu ensusu? Kyekirina okukolera? Okusookera ddala ndi muntu alabika obulungi okuva ku edda nga sinaba nagamba nti nkwata mu bintu bino nga mbyagala ng'omuntu. Yes, nga mbyagala ng'omuntu. Nakula mami wange mukazi eyeefaako ennyo. Kati nga mwegomba ebintu tubyakozesa perfume ze nga nzibba obuzigozigo bwe nga mbukwatamu ne mbwesiiga. So yes, nga ndaba ndabika bulungi nga mbyetaddeko n'engenda bwentyo mu maaso. Natandika okwetegerera nga kasente nkeekolera. Ntandika okuba nga mbugula ne neeteekako nga mbeera nnyo ku Google n'engogore nga n'ensoma nnyo ku bya skin ebyo nga mbibeerako bw'okozesa kano okola otya bw'oba n'embala wejjanjaba otya ne mbitandikira ddala mpola mpola. So ku mulimu gye nali nkolera nga bambuuza abawala be nali nga nkolanga nabo wano wakola otya wano walina luli embalabe twakulaba n'embalabe ziweddemu black spots Sherry wakola otya nga mbawa eddagala n'ekikolo ne mbaga kozesa bwoti ne bwoti. So nagera olabanga kikola ne ŋŋamba naye ebiseera ebyo nali nkyali watata w'abaana bange n'aŋŋamba waki togufuula omulimu kuba abantu bakikubuuza nga mikwano gye gimu gaatubuulizako ku maama Nanyonja akozesa ki wano akozesa ki n'aŋŋamba gufuula omulimu abantu tobaabwi magezi go ku bwereere. So nekitandika mpola mpola nekiteekamu n'obwongo okukisomera ddala mbe nga nkuguka. So kyali kirooto kyo kuva dda? Kyali kirooto kyange kuva dda nga negomba mami wange kuba mukazi alabika bulungi nakati. Business eno eri yiyo nga gwe omuntu oba olinamu ba business partners? Yange ng'omuntu. Ebale kusiima mukwano tulina okukola. Mulina okukola? Sente abakazi kati mwe muzirina ffe tuzirina? Zirimu ffe abakyala abeewaayo okukola nga totunudde mabega. Manyi sente eno eyala nnyo omuntu wakwongerezaako oba omwami wo oba omuntu yenna gw'olina mu bulamu gw'ogamba oba muzaddewo kubanga abantu abamwe bali nga famire yemusapootinze abaana abeerawo nga mwami we yamusitudde omwana abeerawo ng'abadde muzirooni. So twebaza Mukama Katonda nti twetakulira nze nga Sherry neetakulira temulimu nti oba ani yampa oba ani yampa neetakulira from scratch okutuuka wano wentuuse. Sherry Creams and Mitego Herbal Products. Ogitandika mu mwaka ki nga yo kampani? Ndowooza kati tulinga myaka emeka? Myaka nga 10. Erudde nno erudde ndudde emyaka nina okubala mwaka ki nga ndi myaka nga 10 something. Yes. Abasinga mune batandika mu COVID mbadde mayina mu COVID oli nalina ekintu kyange nga kitambula kubanga nakitandikira ku TV eri gye nali emu nga abantu bandaba nnyo kozi nali nkolera mu bantu nga mbeera outside mbivulu nga abantu bandaba engeri gye nfaananamu ng'akulabye yakubuuza omukyala nakuba akaama bannange okozesa ki ku lususu bannange biki. So ne ngufuula omulimu bwentyo mpola mpola. Birungi ki by'ofunye mu business eno?
ebirungi nfunyemu okusooka ddala nfunyemu emikwano egy'ensonga nti ffe abakyala twagala nnyo okulabika obulungi kati abakyala naddala ab'ebweru abo omusanga sikini yamutabukako nga n'okwevaako yeevaako n'agamba nze Sherry sina budde bwebyo sibisobola na bisobola n'omugamba omanyi mpa time nkujjanjaba okole kye nkugamba so n'omuwa ekyo n'omugaako saba oti ne bwoti ne bwoti n'agamba mwana gwe nimala nterera tomanyi kyenyinza kuwa n'omuwa n'atereera n'akuweera obujuzi n'agamba mwana gwe saba kyoyagala yoya kyoyagala so muvaamu ne mufuuka ab'emikwano ne muvaamu ab'emikwano ne mufuuka abooluganda so nina abantu bangi nnyo abava mu baclient ne tuva mu kubeera emikwano katwafuuka ba sisters. Okay, kyekirungi kyokka kyofunyemu. And then nfunyemu like nina bye neekoledde ng'omukyala byenzigye muno ate nenteeka mu bintu byange eby'ebbalibbali eyo nga omanyi munnaaye kalina twagiraba era omuntu ayinza okwebuza kalina yava muno era ne baŋŋamba tokiddiramu ddala nafuna warnings amaanyi okuva mu bantu ab'enjawulo nga toddamu so nze nali muntu bwatyo mbw I want to inspire naye abantu tebaagala balaga birungi bye tulina ne baŋŋamba tokiddiramu ddala soba sikyalaga kintu kyange nakimu mu kamera mbalaga bulamu bwange balabe ebyo nebyenjogera okuva mu kamwa kange. Byakusoomooza ki by'osanga mu mulimu guno? Ebyokusoomooza bingi nti tufuna abantu abatutambulirako omuntu n'agamba ngenda gendayo ewengula ebizigo ngambe tebyankola najja nakkuba kye bayita okukuba amagye amavundu najja n'agamba tebyankola nabigulawo ebiki bikiri nga takugulanga nako naye ng'akulwanyisa kuteeka linnya lyo wansi and then olumu ofunamu baclient si buli lugendo lubeeramu okulinnya n'okukkirira nze ndi that honest person waliwo omuntu lw'omuwa ebizigo nga sikini ye ŋŋumu ye nalowooza nti kakebe kamu bwe kati kaatuta agenda kutereera n'amala obbikoza n'akkubira essimu after 1 week Sherry nedda sikini yange nze ngeganye okutereera n'ogezaako omunnyonnyola nga tawuliriza olw'okuba yakuwa emitwalo gy'etaano nga tajja kukuwuliriza nze era nedda nziriza ssente zange biki ngenda ku social media nkwabye so ebintu ng'ebyo tubifuna naye just olina kuyiga bw'okwata bantu bo nangeri gy'oyogera nabo kyanguwamu. Olinayo omuntu yenna gwe weegomba internationally mu business n'ogamba weegomba okuba ng'ono omuntu? Yes. Mu business wise bali babiri negomba nnyo Rihanna ng'omuntu yes mwegomba nti ndabye ebintu bye kale like mwegomba ng'omuntu mulabirako bingi neŋŋamba siri mu kuloota nsobola okukimeekinga nga nze Sherry we Uganda owakabi yes nsobola okukikola cause bitandika na kirooto n'omukisa Mungu n'akublessingira ayinza obutatuuka ye but obaako naye wootuuka n'ogamba ye am satisfied so weneeragala okweraba omulala nandigambye nti njagala nnyo bwe mwogerako abantu abamu banyiga nti bwe mwogerako banyiga tugamba but I love Zari ekimunjagaza bamunfaananya ne sina bambi nnyo bamunfaananya nnyo but nina ensonga zange nga 3 ezinjagaza omukyalo oyo nti mukazi mulungi naye mukozi kimpushinga nnyo lwe mba mpeddemu essuubi ngamba olaba ne Zari akola kati Sherry nange nina okukola okufuna byenjagala kubanga bingi bye nina mu birooto byange nengamba njagala nange mbereko nekino mbere nekiri so bimpushinga newe mba nkedde ku makya nemba nga sinaayo ttabi lyonna linsupportinga nsigala ngamba I can still make it cause omukyalo oyo waawo abantu balowooleza nti essuubi lye limuweddemu mama we naafa mwaka gwe gumu mama we naafa tata w'abaana be naafa omusajja gwe yali ayinanga Diamond n'amulekawo mu kaseera ako n'afunyirawo n'omukazi gwamutaddeko but yatulaga nti embeera eyo era yagirwanyisa n'agikola ki n'agiyitamu n'asigala ng'akyasitandinze so ebyo bimunjagaza nnyo besides her life endala abantu gye bakomentingako but I love that side of her. Osobola otya okubalansinga music n'okola obwasinga osenga then n'okola ne ku nsusu z'abakyala n'abaana? Ekyasenga ekyo kyo nkikolera ku appointment kubanga abantu bw'obateera n'obagamba bannaayo buli ayagala w'oyagalira wojjira tosobola tobaako na budde bwo tobaako na budde bwa family naye nze family yange mba mukambwe muko obanga budde bw'abaana bange oba bw'abaana that is my weekend emisana wonna mba n'abaana then ekiro nze ng'omuntu ne ngamba let me go here and chill naye emisana wonna oba budde bw'abaana
then music namuvaamu nga saagatta cause management gye nayina we twatabukamu awo ne kiggwawo nengamba sijja kukwasaganya sente nyingi ezetaagisa nina okwezimba ng'omukazi abaana basoma nengamba kino kyokka nkidropping nenkita. Music wamuvaako? Yes, namuvaako just pozi nga mbadde awo ng'omuntu twayoyimbyeko obeera awo kimuudu nobawaka waya kayimba akakunyumira n'owulira vibe ng'ekutte nonga tugende nkakole nenga togenda kafiirako mbo bane mukakube nkakoze video esembayo okuba eyakabiso kati we mbanga akoze eyakayimba just kunyumirwa. Okay, yes kunyumirwa kakati tubuulire singa chance ejjamu n'ofuna opportunity edda mu music kikyolondako ku music ne bino? I choose this because gwe gunfudde kyendi buli kyenina mu bulamu bwange nkijje mu bizigo and baana bangi nnyo be-inspiring nze nange kanewe credit bangi nnyo abali ba client bange kati batunda bizigo and I'm proud of them era abasinga abatalina mitima mubi bwakusanga akwokyayo oba najja mu WhatsApp lako batagala kuleka bujulizi nga omanyi abakazi tetwesigika nti nyinza okugamba Sherry bannange biki nanjokesa abamu batwala nti ajja kunjokesa aŋŋambe najjanga wuwe ebintu but abaana ab'obuwala bangi abali eyo abatunda ebizigo naye nga nange mbalaba ne ŋŋamba waawo nga baali bange nakugamba kiri nina ogwo omutima ogwo kati nova mu kubanga omuguza n'omugamba kale tabulayo kano bwe kati kolayo bwe kati ne bwe kati but I'm so happy because bagagga balinamu kasente kati banjokyayo ne ŋŋamba genda maaso nkulaba. Yes. N'endongo wagivaako? Nagivaako wano eno ye maama ye taata mukozeemu bingi mukozeemu zi branch zentuulamu ne ŋŋamba okay kati nasigala kulambula bintu byange nenga leero ngenzeeko eno andi ngenda kukikola ne sipa nayo ndi mu kugitegeka so mpola mpola. Ofunyemu bingi baby? Neebaza bajjajjange be bali kusaggula. Amiina. Kakati abayimbi oba baserebu bajja ne bakusapootingako? Yes mbayina naddala ab'ebizigo. Abamu ba TV na presenter sagala kwokesa abaana abawala kuba balabika bulungi nnyo abo mbalina ku simu yange wano ensobola bakulagira but mu kamera saabokesa koza amanyi bali kunnakyo mbanga omusawo wonomala okujjanjaba omukazi oba n'omuzaalisa novaayo n'ogamba namulabye obwerere bwafaanana bwati ne bwati so it's not good. Ebyama mbyeterekera. Bajja ne bakusapooti? Sijja kubatiisa saabogera bamikwano mugume mwongere okumpa kasente because bansapooting eno ddala ne bava wano mu skin ne badda ne mu kisenge tuweeyako amazzi ntegekerayo ka package we kati Sherry nawe nzirukako wano mangu n'omunga weesirikire sindika wa boda n'abinona era mbeebaza beebali. Eri abaana abawala bataagala kola basereebu abali mu limelight bannuma nabo bagamba tubeerawo basajja simanyanga kino bannuma twagala kakawukana mbasanga nnyo sometimes oba mbivundu gye batambulidde n'omutwe n'omugamba negwe olinnya lyo likozesezza ki like olikozesezza oliwo mu kukozesa bulango bw'amaduuka g'abalala ng'ate osobola kikuba ne kibeera ekikyo bangi abaana mbalaba awo n'omugamba naye gwe oli kuki ate munnange biki olw'okuba kaseera akaba akyali ku chat ng'abasajja bamuweerezaayo $100, $300, $5 n'alowooza nkigenda kuba kyalubeerera. Mu lusuku temuggwamu ndagala buli lukya ebitooke bireeta endagala ennamuso olina okukozesa omukisa ng'obudde bukyali nga tonaba kuyiika matama nga tonaba kukaddiwa abasajja kukuvaako koza abaana abalungi bazaalibwa buli lunaku ate abalina ebitone abalina talenti ezakabi ku TV n'ezakabi ku microphone so wandibadde mugezi n'otandika kati n'obaako ekikyo. Okay, lulu ki gy'ofollowinga mu business eno? Mu business eno mpuliriza nnyo bakasitoma bange like mbasembeza naye ate mbasembeza nnyo ne mmanya ki kye bandowooleza na ki kye baagala mbakyusizeemu mbawa obudde like bafula mikwano gyange mulimu abo bemmanya nti ono wa lulango ono bw'ati ono bw'ati n'omupya aba yakatandika okungulako mpa nnyo bakasitoma bange obudde. Buze ki bw'olina obukulikinga ku mulimu guno bwe walina mu buto ogamba nti guno omuze nalaba nga nja kumekerera ndi beautician nkola ku bakazi mbawunda skin biki nayagalanga nnyo okwewundawunda nga nkwata akagirita n'ensalasala obwala bwange bwe buti neteekamu inki neekolangako nnyo nze ne ku ssomero enviri n'ositanyirira n'oteekamu akasanirizo wooti n'okola webvi kwegamba nali ŋŋamba kola ebintu ne ŋŋamba nze nno
nabangamba mmwe towekoza nnyo ebyabalungi oyagala ebyabalungi gwe na mami wange alina ebigabo byakozesanga mwana gwe simanyi mwana gwe tinaye mwana gwe gwe naakwasa naye ate yankwasa nnyo musanyufu nnyo amina kyanjawulo ki kuba abantu abatunda ebizigo bangi ababitunda naye gwe kyanjawulo ki kyolina mu bizinesi yo ekigifuula outstanding obanga esinga kuzaabalala abali mu bino ekisookera ddala neebaza mukama katonda eyampa omukisa kubanga buli kimu kikulemberwa mukisa oyinza okuba n'ekyenjawulo okuba nno naye ng'omukisa togulina ogwagalwa n'ogutunda so neebaza mukama ne bajjajjange nti omukono ogutunda omukisa gwe gunkulembera siina kyanjawulo siina kyakabi but omukisa n'okuba nti omukono bampa oguwonya oba ogukwata ku kintu ne ŋŋamba nti genda okozesa ekintu bwe kigenda kukuyamba nange ekyo nkyewulira mu nze munda ekyo newaka bamumanyi nti wemba ŋŋambye nti kino kijja tukolera bwe kiti ne bwe kiti kiba kirina okukola ekyenjawulo kyennina onaye omuntu yenna gwe wandyagadde okukolako naye ng'ogamba ono bwe mulaba ayinza osobola ebintu bino batya nga sereebu nti bannange jangu tukole fembi tukole branches oba bizinesi ebeera yaffe ffenna ekyo yenze sigatta abantu bakoowoole obabuulire n'edduuka we lisangibwa bajje bakusapootinge nga tumaliriza abalungi abandaba yenze Sherry Matovu mama Nanyonja CEO Sherry Creams and Mitego Herbal Products banange mbeebaza okumpagira ebbanga lyonna mwe bali kunjagala kozi sina TV kwendi sina radio sina actually ne social media zange buli kaseera bareportinga ne bazibaninga nakati ze nina zonna mpya banjiganya naye temukowa ne munnoonya oba oli awo nkujjate ku Instagram ate Sherry nakunoonyeza bwenti bambi mwebale butakoowa mwebale nnyo mwebalire ddala tusangibwa wano branch yaffe abasinga abali okumpimpi within town nga tuyagala genda Bulenga tusangibwa wano ku DK Plaza room A03 oyo ye mama Nanyonja Sherry Matovu tweyanzanye katukolere wali